omulabi waffe twagala okwebaza okwekumira ku mukutu gwaffe ogwa The Spotted News. Kakati olwaleero nze ne Mwami Francis Kibuuka erikola essente ya musomesa. Musomesa nsaba obuuze ku balabi baffe ate tugende maaso ne programu yaffe olwaleero. Sebo omukubiriza wa programu ne Ssebyuma ne Simi okuba wano eri abalabi baffe n'abawuliriza sayisa okubalaba nate era n'omulundi guno nga tuzze gye muli ate okusobola okuwawaanya ensonga ez'amakulu nga bwe tubaweereza bulijjo. Okay, kakati olwaleero tugenda kwogera ku bintu bitono nnyo naye nga birina amakulu. Okusooka kwa byonna twakoma okuwa programu ey'engeri eno nga tuli mu kanayokyani w'ebyobufuzi mu kaseera ak'okunoonya akalulu ku mitendera gyonna. Era zaagenda wera ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwa January kakuyege kampeyini byonna ne bikomekerezebwa. Musomesa, kiseera ekyo wakiraba otya okusinziira ku kye tuliko olwaleero? Neyanzanya neyanzike ebyobufuzi mu Uganda byakanayokyani. Ekiseera ekyo twogereramu twakoma okuba wano ku nsonga ezo ez'ebyokulonda nga ebibiina ebyenjawulo n'abantu abaagala okwesimba bamaze okwewandiisa nga bali mu kukuyega balonzi mu ggwanga lyonna okulaba nti babalonda babatuuse mu bifo ebyo bye baali baluubirira okutuukamu. Okay, kati ng'ennaku z'omwezi 15 waaliwo kaweefube w'okulonda abakulembeze abajja era awo we twatandikira pulezidenti n'alondebwa, ababaka ba palamenti ne balondebwa, ne tutuuka okulonda ababaka abakyala abazi disitulikiti, ne tutuuka okulonda basentebe ba disitulikiti ne bakansala baabwe, ne tudda ku mutendera ogw'obwa meeya, ne tugenda ku mutendera ogw'eggombolola town council ne divisions, era wetutuukidde olwaleero nga ebyo byakomekerezeddwa. Wabiraba otya? Weebale nnyo so weebalire ddala. Ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka guno okulonda omukulembeze w'eggwanga ba woman MP ab'amadisitulikiti ag'enjawulo ne ba MP ab'ebitundu eby'enjawulo kwali kwakasamemera, kwali kwakanayokyani. Bingi byajja birabo era byajja byogerwa. Jjukira twagenda mu kulonda okwo nga tekuli mayengo ga intaneti nga tetusobola kufuna bubaka bwa njawulo okuva mu bitundu ebyenjawulo mu budde, naye bwe yaddako twalaba ebintu bingi. Ebbugumu lyali lingi nnyo n'okusinga kakuyege bwe yatambula, kubanga abamu bajaganya bukyali, abalala babeera ku bunkenke ne batuuka okujaganya n'express owokkabiribwa kungi, ate abalala abaali balina essuubi lingi nnyo ne batasobola kufuna mukisa gulangirirwa nga bawanguzi. Okulonda kwali kwa bunkenke nnyo era ngaze omulabi w'ensonga nsaba embeera eyo mu byokulonda ereme kuddamu nakubaawo mu ggwanga lyaffe, kubanga okulonda kwatumalako emirembe naye ate nga kwali kulina okubaawo. Mpozi njozaayoza bonna abaalangirirwa ku buwanguzi obw'enjawulo n'enjozaayoza n'abalonzi abasobola okwetabamu. Bannaye tebyali byangu era paka kaakati abamu bajaganya mu mitima, abalala balaga nti bajaganya abalala, emimwa gibali mu nnyindo. Okay, kaakati bw'okuba tooki mu kifaananyi ekyalabika nga tukitadde ng'omaliza kikuba mu tooki ne tulaba nti abantu baamala okulondebwa, kubanga tulaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni yalondebwa nga pulezidenti era n'alangirirwa. Tulindiridde kulayira kyokka eyamuli ku mbiranye essaawa ya leero buli omu amunoonya tamanyi gye yadda. Omutunuulizi w'ensonga gwekyo kiraba otya? Kibi nnyo nti demokulasiya waffe ajjamu ebintu ebirumira ebifaanana bwe bityo. Si kirungi abantu abavuganya naddala bali ku mbiranye
okubeera ng'okulonda bwe kuggwa n'okulabira akuwedde ne baawukana bwe batyo si kirungi eri ggwanga kubanga oluusi ebivaamu biyinza obutaba birungi eri obukulembeze oba buliwo n'eri eggwanga generally. Kati tusaba abali mu bukulembeze abalina obuyinza ensonga eyo yangu okukwatibwako eggwanga liddemu litambule bulungi nga tewali bunkenke ng'obuliwo era ng'obubaddewo okuva ku kulonda nga tekunnaba kubaawo paka kati. Bwe tukuba tooki mu ssiga erya paalamenti okusinza ku paalamenti ebaddewo ey'11 katuyingidde paalamenti ey'12 yali tenatandika kukola mirimu gyayo, gwe olaba wanaabaawo ddala enkyukakyuka ku paalamenti ewedde ne paalamenti eno ejja, kubanga eno paalamenti ejja ekulaga erimu ababaka 5 n'omusobyo, bw'okiraba otyawo? Omulabe waffe n'omuweereza tulina okusooka okumuwa kye tuyita breakdown oba omumenyeramenyera mitendera gy'ababaka abalondeddwa. Ekisooka paaliyamenti yaffe ezeegaziwa era mu kulonda kuno twalabye ababaka abalondeddwa nga bonna awamu bali 555. Ku abo 353 be bakiikirira constituency ez'enjawulo obutereevu nga Ntebe municipality, Busiro South, Kampala Central, Badege, Gulu. 146 be bakyala abakiikirira districts ez'enjawulo, 30 bakiikirira ze tuyita special interest groups nga mulimu abalina obulemu, abavubuka, abakadde n'abantu abakozi n'abalala abafaanana bwe batyo. Nendowooza ezo special interest groups 30 bakiikirira, sijja kugamba n'abalala abafaanana bwe batyo. Ne tuba n'abakiise 10 abalondebwa mu magye aga Uganda People Defence Forces. So yeyo paaliyamenti yaffe. Paaliyamenti nga bwe zize zibeerawo tuzze tulaba nga waliwo okusereba mu kuteesa ne mu kusengeka ensonga mu paaliyamenti ez'enjawulo nga bwe zize zibiriŋŋana. Eno nkakasa nti tegenda kutandika ku nooti ya ssuubi lya waggulu. Era kiri eri abo ba MP abalonda ab'enjawulo okutulaga nti basobola okukola ekyenjawulo ne tulaba ku kuteesa okwalina mu paaliyamenti ya 1996 paka 2021 paka 2026. Kati twagala tulabe naye nga okusinziira bwe ntulaba MP abasinga bwe mba nga kitadde mu percentage nga bwe tuweze neetegereza ensonga tuyinza okuba tulina ebitundu nga 8 ku 12 ebaaba MP abajja okusobola okuteesa n'okulambika ensonga mu paaliyamenti. Bw'oyogera kuteesa musomesa ekisanja ekiwedde oba paalamenti ey'11 tulina ababaka ababaddeyo ng'ababaka nga Basemujjuŋŋanda. Ekiti ekyo mu paalamenti ey'omulundi guno bw'olina bw'olabamu abanaaba Basemujjuŋŋanda ba paalamenti ejja mulimuko abalimu naye nga bangi abalungi twabafiirwa olw'okusalawo abalonzi kwe baakola n'abalangirira nga bwe baalangirira. Kaakati ba MP bano abaliwo balina olusozi lunene kubanga ffe abatunuulira ensonga batono ababalinamu obwesige mu kuteesa. Ba MP abafaanana nga Ssemujjuŋŋanda abadde akiikirira Kira wadde akyaliyo naye ng'agenda kuvaayo. Aba MP ng'aba Odongo Oto yali akiikirira abo kati atakyaliyo. Tunira abalala mu NRM nga Leader of Government Business ate era nga yebumanyi MP wa Kakumiro. Si kyangu kufuna abantu balambika nsonga bwe batyo naye abagenzeyo katubawe kye tuyita benefit of doubt. Ndowooza bayinza okukola omulimu ogw'enjawulo naye enzirayo era tulina kye tuyita yardstick. Nze ku paaliyamenti ya 1996 paka 2021 paka 2026 paaliyamenti zalina abantu abateesa abasimba ensonga. Ojjukira omubaka Nathan Byanyima Bukanga Isingiro, ojjukira omubaka Winnie Byanyima Mbarara Municipality, ojjukira omubaka Nobert Mao, omubaka Okule Park.
Evergreen Mama Cecilia Ogwalo Mukama Katonda amuwe ekyumula eky'emirembe baali bateesa ng'owulira basinga ensonga. Okay, bwe twogera ekyo enteesa ya palamenti otugambye ejja ekyuka kakati tukuba tooki abasinga babadde bateesa ennyo nga baweebwa omukisa ate okuva ku ludda oluvuganya naye ku luno tulabidde ddala nti ate ababaka abazze ku lwabwe nga bannamunigina basinzeeko ne ku ludda ate oluvuganya tukubaawo tooki okulaba ddala ensonga zinajja nga zasimba zigezeeko okukyusa embeera. Parliament eyayitandooza ababaka abawera 10 baali bagidde ku bwannamunigina weewaawo bangi badda nnyo ku luuyi lwa gavumenti. Parliament eno abaze ku bwannamunigina bayitirivu. Ebibiina bino ebimu byaserebyemu weewaawo ebirala tulabanga UPC yayongedde okwongerako ku babaka. Ababaka bano abavuddeyo kambeere mwesimba amanya nga nikoleyo omubaka nga Ssemujjunganda wakira municipality bw'oba ng'olaba abantu abadde batambula naye mu kuteesa kumpi mu opposition adde akola ebitundu 3 nga ye omu mu kuteeseza eggwanga sirabayo kuba n'abagenzi agenda kumuddiza mbigire abalala babadde balina obuzibu n'abalonzi naddala kyesijja kukweka waliwo abamu adde bakulembeze nnyo ekyokweyita ow'ekitiibwa okuteesa kwabo abantu kubadde weekuli naye ng'abantu bakulabamu amalala ensonga obutagisimba ku mbuka wewabadde baweebwa omwagaanya okwogera ku bintu ebyenjawulo naye ng'ensonga zaabwe tezigguka nga zisigala nnyo mu bbanga tengetenge naye omubaka nga Ssemujjunganda gwembadde mpita national MP era gwenkyayita national MP abadde aleeta ensonga ye n'agirandiza n'agiwa ebyokulabirako n'agiggusa era nga omuntu oba oli ku luuyi lwa gavumenti oba oli ku luuyi luvuganya oba ensonga oziraba nga oli balanced nga nze nga ddala obaako kyomuyigako era kyomufuula kyakuyiga ki kyolaba abantu kye balina okuyiga singa abatuuse mu palamenti ne bamulonda nga minisita natabanga bano ate abataakomyewo nga naye nga baminisita. Ekisooka bw'oba olondeddwa olina okumanya ze tuyita etiketi oba eneeyisa mu parliament kubanga oli setteeserezo wa ggwanga era oluusi tujja kusindika abannayuganda okugenda okutukiikirira mu ze tuyita international forum. Olina okuyiga eneeyisa eyo mu nnyambala mu njogera kubanga byolowooza ku nsonga ez'enjawulo n'ebyoba ofunye okuva mu balonzi n'abantu ab'enjawulo byogenda okuteeka ku flowa ya parliament. So eneeyisa enjogera ennyambala bintu bikulu nnyo n'ekirala ba MP baffe tukooye okubalaba nga bukeeki bw'okuzi birthday party mutandike okweyisanga ba MP mwe be tulaba mu bivulu ewali abamansula mwe be tulaba newanibe tebikola kyova olaba nti abamu oluusi tuwalirizibwa okubanyuuma olw'enneeyisa yammwe tetukyagala nnyo buno busikanda obw'ekijegajega obubadde buvaayo ate ona ayagadde kawala ka yunivasite biki bino wadde nti nno omuntu waddembe okubaako byakola naye mwewale nnyo okugenda mu bintu ebyekijegajega bwe bityo twagala tubeere n'abantu abazitowa abasobola okututeeseza ebintu ebyomuzinzi nga muweebwa ekitiibwa be mukiikirira ababakulembera ne international community parliament twagala tweyanza nnyo webale ddala musomesa okulambulula ensonga ezo kyemmanyi bwe baba babuulirira owaboobo bw'omunaku okutoba okunkuma naddala ababaka abapya abaakajja muleme kweyisanga abo aboogerwako naddala ng'ofunye obukulu ng'obwa minisita akalala ke mbadde ndeseeyo bayiga okwebuuza ku bamanyi nja kuwa ekyokulabirako bw'obeera ng'oli mubaka w'NRM waliwo tulina abamanyi nga Nduguru Hakana Rugunda omukulu wa Mama Mbabazi omukulu abantu abali mu luse olufaanana bwe lutyo mubeebuuzeeko bongere okubabangula ku nneeyisa kubanga mu buweereza bwabwe bagezezzaako okulaga nti ddala basaanye obuweereza obwo obanga oliwo opposition waliwo wadde mukadde waffe akyali mu busibe mukulu Besigye
abantu abali mu mitendera egifaanana bwe batyo. Tulina abakulu nga Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere, Oweekitiibwa Israel Mayengo, tulina abakulu waggulu eyo Professor Felix Ogenga Latigo, tulina maama ono w'Ekaseese Onalongo Winnie. Abantu ngabo mbatuukire mbeebuuzeko bongere obbabangula musobole okufaanana obuweereza abantu bwe babatisse n'okusinga ate mukole n'okubasinga. Webale nnyo ddala kwongeza ku nsonga eyo. Omulabi waffe omulungi eno tugiyita the spotted news, ketukuzuulidde ketwagala okuwa, oba bya mizannyo oba bya bufuzi oba bya nfuna n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Tukusaba otugobererenga ku YouTube channel yaffe tugiyita the spotted news, tulina ku WhatsApp ate ne ku TikTok tukuterayo obuntu obw'enjawulo obukukyamula. Kakati omulabi waffe tukubidde torch mu kulonda nga bwe kwatambula mu kakuyege n'ebirala, naye twabadde tuli awo nga tulowooza okulonda kuwedde ne batukubako amawulire ogw'okulondebwa kw'obukiiko obw'abasente b'ebyalo n'emiruka. Ebyo bikubye wala abantu kubanga okulonda okwasembayo kwali kwa 2018, emyaka kumpi si 7 oba 8 nga tebalondebwa. Abamu tubazuddemu balina ebuze waabwe beegobako ab'enkiiko, abamu babadde bakola bokka, babadde mu byabwe tebakyakola, ebyalo biri awo birittayo, ebyokwerinda bibize. Musomesa nga tugenda mu kulonda kw'ebyalo kwe baatugambye okusigazaayo omwezi, baatukakasiza sente gyeziri. Kifaananyi ki kyolabamu LC zaffe wano mu Uganda n'amagezi kigowooyo eyalibadde ssentebe w'ekyalo? Neyanziza sawa neyanzite ekisooka tusaba tutegeeze bannayuganda nti okulonda kw'obukiiko bw'ebyalo ze tuyita LC1 n'emiruka LC2 kugenda kuba mu mwezi gwokusatu. Katikkiro asaba minisita wa Uganda yatuuza olukiiko ennaku ntono eziyise, ekyo ne kiyita era nga tukakasa kigenda kukolebwako omwezi ogujja. Obukiiko bw'LC1 n'obw'LC2 n'embutwale nga bukulu kubanga ye muntu gy'okuba enduulu n'akuwulira mangu ne bakusindika nga tenakusindika ku mitendera mirala. Tufunye nnyo okusomoozebwa mu bukiiko buno. Abantu oluusi tebaagala kuvaayo kwogera mazima. Mu Uganda tulina nti omuntu agula ettaka oba agula ekibanja oba ebintu ebifaanana bwe bityo ne property ez'enjawulo, kirungi nnyo okubeera okwebuuza ku LC era nayo ekwanguyiriza kubanga ebaako keemogolako oba keefuna. Ebyenfuna n'okweyagaliza amalala bituleetedde okubeera ne LCs ennafu mu bitundu bingi ebya Uganda. Nzirayo kye tuyita quantification of arguments. LCs ku 100 ojja kwesanga nga ezikola ziringa ebitundu 5 olw'okutunulira nti abantu bajja mu ofiisi zino nnene wadde ambasitwala nti ntono bajja nga ebigendererwa byakwagala kuzifuniramu. Abalala ne bafuna n'enjuyi mu buweereza. N'agamba abo bakibiina bwekyalo bakkiriza mu ludda bwe luti sijja kubaweereza nga bwe naali agadde baweereza okufuna kino osooka kuleeta kino n'eruusi n'ebibeera ebyali badde ebyokutuyamba ebyobwereere. Naye abeerosi bonna mwenda abeeteekateeka okwesimbawo okulondebwa mbasubirira entanda. Genda okulondebwa ng'ogenda kukolera abantu. Mwejjeemu obunaku n'obwavu mu mitima. Obunaku n'obwavu tekitegeeza kutaba na ssente oba kuba na nnyingi. Waliwo oli asobola okuba n'akawungu naye nga avulubanira n'akatono gwe koolina. Mwejjeemu emitima egyo. Bw'oba ogenda kuweereza, weereza tekusiime, so toweereza kutukamula ate kutufuula bikamulo. So abeerosi ab'amalala abadde tebeeyisa nga bwe balina kweyisa nga ate muli mu bantu abanaafuna omukisa ne muddayo mweddeko. Abadde tebeeyisa bulungi temubazaayo. Vote them out. Tetwetaaga eyo mpeereza ya bujegajega.
vote them out mulete abantu abagenda okuyamba abantu nze sesimbawo n'olwekyo tewali nnyo nti ngenda kufukamira kunoonya kalulu. You vote them out. Abatagasa mujje zinzimia mu ngano musigaze engano eggwanga lisigaze engano zinzimia tetukyamwetaagira ddala. Mwena abaweereza ku bukiiko bwerosi amalala mugajje kubanga bakulonda nti gwokola ng'oluleereeta oba publicity secretary oba oli muwandiisi oba oli ku bya butebenkevu kola omulimu gwo ebirungi bijja kukusanga mukole bulungi libeere eddala erikwongerayo ku buweereza bwo ku mulimu omulala. Mpozi n'ekirala ebitundu naddala bino ebyebibuga kati nga Wakiso Kampala mwewala okulonda abeerosi abataasoma. Waakiri omuntu atandikire ku siniya 4 kugenda waggulu ekyo sijja kukirumamu oba mukiivumira oba mukikola kino sijja kirumamu. Abantu abatasomera abataweza siniya 4 kugenda gutemubawa bukulembeze tetulina kyetugenda kubafunamu. Bino ebitundu bya buweereza obusaana omuntu asomye kubanga mu luzungu tukiyita cosmopolitan society. So mulonde abantu abasomye abajja okusobola okutegeera n'ab'emisoso gy'ebyalo omuntu bw'aba amuweereza bulungi muwa omukisa naye bwe muba mulina asobola okubaweereza obulungi ng'ate n'okusoma asomye mubateekeko omulaka kasaabanga ayagala omwetegefu era mwetegefu okubaweereza. Obwo bubaka wa mukugu ate omuyivu akuwadde ekyokulabirako okusinza ku bibaddewo. Njagala okuwa okwetegereza kuno omulabi waffe okitegere nti Uganda tulina ebyalo 7,512 emitwalo 7,512 era byonna tusuubira wajja kubaayo okulonda naye ennonda ekyali awo. Boogera kino bali boogera kiri enkya bali boogera kino bali boogera kiri ekinaba kize kyonna kyensaba kye muba muteekako omulaka musomese ennonda eyo ogyogerako ki? Ennonda y'obukiiko bw'ebyalo nsaba ereme kubeera matankani nga mpale z'aba 7 nyimpi si nyimpi mpanvu si mpanga. Tuli mu kiseera ekituyita ekya healing okugezaako okunyiga ebiwundu kulonda kwe tuyiseemu n'embeera gye twalimu. Okulonda kwerosi wano kuno okujja n'erosi tu mbasaba kubeere kwakusimba mu mugongo era akalulu kabe nga kakulangiririra awo. Kyekimu ku bijja okusobola okuzza emitima n'emmeeme zaabo abantu abayitirivu be tuyitamu era be tulaba emitima egyenyise. Kubanga omuntu bw'anaalangiririrwawo n'aweebwa ebbaluwa ye presiding officer n'abasindikiddwa nti nze gwe Kakooza George William bw'alonze 1000 ofunyeko abalonzi 8 era gw'owangudde ekifo kino n'osayininga n'okusayininga ne bigenda. Abantu bwe banaawulira ng'era oba gazeeti oba okulangirira okoleddwa ku bitundu ebirala nga Kakooza gw'ovuddeyo emitima gy'abantu gijja kugenda gidda. Mbasaba kubeere kwakusimba mu ngalo mu mugongo oba mu maaso g'ekifaananyi ky'oyo abantu bamanye ebivudde mu kulonda kwabwe ate era bwe binaabirangiriddwa biweebwa ekitiibwa kubanga ebyalo 7,000 n'okusoba singa tunaafuna abakulembeze abo nga balondeddwa nga tewali bugulumulu kijja kwongera okuyambako national healing. Okay, webale nnyo webale ddala musomesa omulabi waffe omulungi nga tunaatera okusiibula tulina ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga ze twetaaga naawe obeeko endowooza z'otuwa bw'okkiriraawo mu bubokisi bwaffe ku bubaka nga butambulawo wansi osobola otuwa akamesagi n'otugambe no puroguramu etambudde bweti oba ninayo kino kye tujja okukolako omulundi ogujja mu ango ziri ze twabagambye za byamizannyo za byabufuzi za byabulamu za bulimi za kuzaamu bantu suubi abakozi n'abalala. Nsomesa nga tunatera okufundikira nsaba otuwa obubaka obusembayo kubanga tukimanyi abakatuliki wano mu Uganda tuli mu ssanyu jjereere olw'ekyo ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 17 ogwokubiri
1879 era olunaku olw'enkya tujja bukeereza Nkokola ekigungu okuyimba ekitambiro kya misa nategede nkita kitandika ssaawa 4 era Ssaabasumba Paul Ssemwogere yajja kikulembera. Eyazizanyira ku nsonga eyo mpozi abakulu abo abasindikibwa b'empita abatabaaza abo abasindikibwa okuleeta eddiini y'obukatuliki oba abagikongojjo gituusa wano mu Uganda, olwe lunaku lwe baatuuka ku lukalu omukubiriza puroguramu babategeeza 17/2/1879 naye baali baatuuka dda ku ttaka lya Uganda nga Uganda gye tumanyi kati, kubanga bwe baava bayita mu mayengo g'ennyanja Nalubaale ne batuukira e Bugoma mu Kalangala ku kizinga Buggala. Omuntu bw'oba oyise e Masaka ova e Bukakata bw'oba ogera ku bizinga w'ogoba e Bugoma mu maasoko kilomita ng'emu kitundu ku mukono gwo ogwa ddyo waliwo n'essomero lya primary awo e Bugoma we baasooka. Kati bwe bategeeza abaayo kubanga Ssekabaka Nakiniga yali amaze okugatta Ssese ku Buganda, bwe bategeeza abaayo tuli bagenyi ba Kabaka wadde eryato lyali lyonoonese baali batereeza naye ne babalagirira okugenda ku kitundu kati emmeeri gyegobesese bayitawo Lutoboka era ku Buggala timugende eyo mutambule ne baba bakulembera eryato lyammwe lijja kubaweebwa. Kati bwe batuuka eyo ne baddamu ne bagoba ne bagoba ennyanja ne baggukira ekigungu. Neebaza nnyo Obwakabaka bwa Buganda kubanga tabakuba Ssekabaka Muteesa eyasooka osanga tebaalisobodde kujja nga bwe bajja, naye empuliziganya eyo gye yalina n'Obwakabaka bwa Bungereza yasobozesa abakulu abo okujja naye batafuna buzibu nga batuuse ku lukalu wano. Era neebaza nnyo n'abantu abazze ebbala nti ennono eyo tessuulibwa, abakulu abo abakongojja oba mikono myeru abo abakongojja obukatuliki bwe butuuka wano okuba nga bajjukirwa. Mpozi eyo emboozi nayo mpanvuko kuba bwe bajja ne batuuka ewa Kabaka bye baalaba bye baasanga byali bya bwannaggwano ne baweerwa olusozi lubya mu Kyaddondo ne baweereza nga bwe baweereza n'ebirala ebyavaamu. Era kaakati Uganda emaamiddwa obukatuliki ku myaka 147 bukyanga bajja. Era mu kubajjukira n'okujjukira obuweereza obwo bwe bajja nabo muvaamu ne Centenary Bank ng'ebimu ku bijjukizo. Bw'osooka okuddayo nakyo n'okinoonyerezaako 1979 abajjukira emyaka 10 ekirowoozo kya Centenary Bank tekyazaalibwa ate nekitandika okuteekebwa mu nkola, era kati y'emu ku banka ezisinga obunene wano mu Uganda ndowooza ne mu East Africa. Mpozi ng'atuwumbawumbako ensonga nnyingi nnyo ezitambula, nkubiriza bannaffe abataba n'abatuwuliza n'abalala be musobola okusomolerako. Guno gwe mukutu ogukuweereza ensonga nga tegwekubidde. Mwongere okusoma ebitabo, okusoma amawulire, muyina essimu ziseereza zibaleetera amawulire ag'enjawulo, oluusi agamu gaba matuufu amala tegaba matuufu, buli omu awandika nga baba. Twongere okubaweereza, tugera kuba tubaweereza ku bintu eby'enjawulo. Ku YouTube kwetuli, ku WhatsApp kwetuli, ku Facebook tulina ebibanja ku bifo ebyo byonna era twongere okubaweereza. Webale nnyo, webale ddala musomesa. Tubadde ne Mwami Kibuka Francis olwaleero tukyaleeta emiramwa mingi nnyo. Tulina muganda waffe Drake Kiyingi oyo atukwata ebifaananyi eby'engeri zonna okulaba nga mubiraba era nga bivaayo. Tugenda baleetera emiramwa mingi n'olunaku olw'enkya n'ennaku eziddako. Mwebale nnyo, mwebale ddala kwekuumira ku mukutu gwaffe guno ogwa The Spotted News. Era tuli beetegefu okubatuusaako ekyo kye muba mwetaaga. Mugende mu comment section yawo ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp, TikTok, YouTube n'emirala tukyagibafumbira. Mbadde muweerezaawo George William Kakooza okutuusaako puroguramu eno ey'olwaleero. Tusinkane ate omulundi omulala. Olwa Katonda n'ensi yaffe, Ssaabasajja Kabaka awangaale.